bayiyo musenyu mukubo oyagala gwe bategedde tujja ndoza ne baya bakubira ne bayiwo musenyu mukubo tunenya illegalities zino ezigenda mu maaso okutuuka okubanga balina be bateeka mu bukonas bw'amakubo gano we balaba emmotoka nga zijja kati bategedde leero nti district environment committee etuuka omusenyu baguyiye mu kkubo balemesezza abantu abala okuyitawo naye bo baagala babenga bagenda mu maaso n'ebino naye bino tuvumirira embeera nga zino ezituuseewo nti abantu batuuka n'okubanga balina we balimbisa emmotoka kasaziba nga zijja ne batuuka okuyiwa omusenyu guno mukubo tolina situlaka naye mukati gy'olabako naye bino tubivumirira n'agamba nti kanguyiwe nze neeyongereyo lwakyayiye mu kkubo wakati atadde ebbali kigendererwa kyakulemesa kutuuka eno okudde ebbali aba obagera mukiika emmotoka alina kubeera wakati wennyiniina walina tugenze kulinnya mu wiiki yafuna amaanyi mu kiseera nogati gavumenti era kyekyoyako notula ebintu layini paka eri ng'ate nga abasajja okimanyi nti osobola olowooza nti keegi za byennyanja you may think eyo Sundiata biiki yajjula buli obuyumba bwonna bwola buli mazzi but the effects start from here bogende nakyoga akatale kaweddewo mazzi gajjudde everywhere mazzi gajjudde bo bali wano basima musenyu bakola ate bantu bagomusenyu bajja kuba ekifaananyi babonaabona mubeera bwesi ate nga bo bakuba ninga tebafaayo abantu okutwaliza wamu otulira Ntebe n'ennyanja yonna bwetwaliza Kasajja etwala eno Buwaya Busiro ennyanja eweddewo lw'abantu abava mu gavumenti ya Museveni okutuwonyaawonya okutumalawo obutonde bwaffe ne buggwawo bakulu tukoye double standards mu Uganda wetutuukidde okubanga NEMA basimma omusenyu mu nnyanja bwe guti omuntu watukira okuteeka ekyuma kino mu nnyanja n'abanga kakati ali eno kuba ababioperating abeekwesa eddakiika eno ennyanja ebooze ennyanja etabukidde abantu eri yonna yonna neraba akatale kafudde nakiwogo neraba ekigenda mu maaso ku nnyanja tukoye double standards eza NEMA mu Uganda muno tosobola kubanga project enene tambula bweti aguuma gane gatuuka okubanga gateredde ebyuma birengere mu nnyanja wali eri ekisinga okuluma bagoba abanaku bwebuti nze mmanyi nti bannansi abatuufu si bali kubanga singa omuntu abadde ng'avunaanyizibwa ku buwangwa bw'eggwanga lyaffe ennono yaffe y'ennyanja nga bwefaanana nga muntu akuliddeko agimanyi tasobola gyonoona bw'ati nze mmanyi nti abantu abaatwala obuvunaanyizibwa ku nnyanja eno si bannaggwanga batuufu kubeera ku kitundu kyaffe kino omuntu amanye ennono ye tasobola kugyonoona bano basaana kubeera mu ggwanga eryabwe mu kitundu ekyabwe gyamanya ennono yaabwe gyetambulira naye n'ennyanja ng'ogikwasiza omuntu munnansi owawana amanye ennyanja tasobola gifuula kitagasa bwekuti kubanga wano wamanya wajja ekyennyanja kyanaalya wajja kyakola buli kimu ne bw'osanga omusenyu bakukozeyo bati nga batugambye wali ku Kalivaliyo ekereziya eri wali ekkanisa eri wali abalokole baali baagala okuzimbawo ennyumba egende waggulu mu bwengula Kalivali Chapel naye babagaana olw'ennyonyi ezitambulira wano akati ate n'osanga ng'ebizibu biri wano ku mazzi n'otunuulira ebidomola ebyo biwaniridde musenyu guvaayo mu nnyanja akati kitegeeza nti obutonde bw'ensi bugenda kwonooneka n'ebyennyanja tibigenda kuddamu kubeerawo naye nga abantu baffe bye batategedde ensonga zino tunuulira ensonga zino ez'omusenyu okusima okw'omusenyu kuno nekulaga nti waliyo abantu ababeera mabega abanene abakwata ku nsonga zino bw'ogenda okujjayo abantu babiri ogenda okulaba nga babanyigiriza temunawaku kyemwogera kitegeeza nti waliwo embeera eri mu bantu bano abasima ennyanja eno abalina amaanyi mu ngeri yaabwe kubanga weebuuzeemu otulina kye bakoze wano okutuuka eri mu makkati g'ennyanja tete kubanga muntu muwa wansi nnyo si munnakyalo eno gye tukulembera Kasaanyi Town Council tenda ate kuba wantu wanjawulo oba nga alina amaanyi mu gavumenti eno gyetwogerako etategedde bantu nanaku yaabwe jangu ojja abasajja ku mwalo gwokulira NEMA Dr. Kankwasa nga tonagoba abantu balina bimuli mu lubigi jangu Kasaanyi njagala otunulira ekiriwo ennyanja ejjudde everywhere buli wodde amazzi gajjudde wali ekitubule the effects are here
basima omusenyu muli eyo mutudde ma office gamwe. There's nothing you are doing. This is very bad. Ensi yaffe tugiriddemu obufiififi, ensi yaffe tugimazeewo. Kakati bwe baategedde nti tujja okulambula buli muntu n'avaawo. Tuli wano ffeka tulinga basiru. So I want to put you to see this. Dr. Kangwasa oli resident waffe mu Ntebe. Linnya eryato gye wano e Kasanje olabe ekiriwo. This is very incredible. Twabagamba nga twogera ku musenyu we twali tugoba eryato emmere yali esima omusenyu nti muveeyo mugole stade mulage banna Uganda bitundu ky'omusenyu we guyinza okukirizibwa okusimibwa n'ewatali. Zino habazi zonna zibeeramu byennyanja. Ebyennyanja bizaalira muno. Buli olaba embalaba ne bino ebiddo ebyennyanja biba bizaalira muno. Naye bigenda kuzaalirawo bitanga basima omusenyu to that level. Mwagala kungamba nti temulaba abantu bano. Bano abantu balinaanye kisaawe ky'ennyonyi. Singa tubadde twatadde wano kampu y'abayeekera bandibadde bakyaliwo. But because zino projects zammwe temufaayo. Can you come and help this country? Otherwise obutonde bw'ensi buggwawo. Weesiŋŋaana nti senga omuntu abadde akwata akennyanja akatonga akozesa kitimba abasirikale bonna buli wa kika kyanjawulo aggwayo okulanga bakwata omuvubi ayagala okubeezaawo obulamu bwe. Naye omuntu ng'ono aleeta payipo ng'eyo n'agiteeka mu mazzi ne gaveri n'etasobola kukola ki n'abeera nga takwatwako. Ekirala kye neewuunya ku gavumenti eno nti omuntu wa bulijjo asimbye enva alimye ebitooke asimbye kalitunsa agobebwa. Abantu bano bakola misana. Abasirikale ab'amagye abakwata ebyennyanja neebuuza bali luddawa. Ndowooza kyalibadde kyekiseera abavunaanyizibwa buli omu okuvaayo. Ebintu nga bino bikolebwa misana tebikolebwa kiro. Omusenyu guno bagusika misana mu nnyanja tebagusikaayo kiro. Gavumenti ebeeko kyekola. Tumanye nti gavumenti bwekwata n'ekiragiro kya pulezidenti bw'abaga nti abantu abali oba abasima omusenyu oba abayonoona obutonde bw'ensi ng'ekiragiro akyogedde kibeeko ekikolebwa. Ensi eringa efugibwa abantu ababiri nti waliwo ayogera waliwo n'abakola. N'olw'ensonga nze njagala tubeereko ekikolebwa naddala ekikwatagana ku butonde bw'ensi naye abantu tufa tuggwawo banyiga abantu abatono ng'abanene. Eyo payipo tasobola kugulibwa muntu mwavu. Ebyo ebintu tebisobola kugulibwa muntu mwavu. Ebyo ebintu bikolebwa omuntu alina ssente. Okusima omusenyu bwebanga kyetaagisa kale basima omusenyu. Gavumenti esseewo ekifo ega nti kino ekifo kya kusimamu musenyu n'ennyanja egenze yonoonebwa buli wamu e Kasanje everywhere tukubye enduulu. Nagendako ewa Mr. Ogwala akulira ebyobutonde bw'ensi Ministry ya Environment n'agamba nti at least bagenda kubaako ne kye bakola naye up to now kati mu myaka ebiri okuva lwe nava mu ofisi era tewannabaawo kikoleddwa. N'olwekyo tusaba Ministry ya Environment n'abakwatibwako mu gavumenti mwenna entities ez'enjawulo mujje mutuyambe ku nsonga y'amazzi. Kisooka kubanga kuno si gwe gusoose okubanga tuli ku nsonga eno n'ebiseera ebisi ate kyewuunyisa olunaku lwajjo lwabadde lunaku lwa environment mu nsi yonna era twalabye abantu esironko nga waliwo okweyama okuyitirivu ennyo minisita waali prime minister nga bonna balaga obumalirivu bwaffe nga Uganda okulaba nga tukuuma obutonde bw'ensi naye kakati tunaabukuuma nga bwe tusima bwe tubukuuma kwegamba ffe okukuuma kwaffe obutonde bw'ensi kwe kubanga tunoonyeza ab'emiti gye bataddewo nti basemberedde entobazi ne tuleka abasima ennyanja kubanga bo batuukidde okuleeta galiga grade ebyuma mubirengera gwe watuukidde okusitula buli kyuma ekyo bulldozer buli kimu kyonna ekyuma n'aleeta n'abanga akuteereddewo wali eri okulaga nti pipe waka y'amaanyi era bwe tubadde tujja bawulidde nga tujja ne omusenyu ogumba buyena bwewali kubanga okwo kwe kukuma obutonde bw'ensi kwe tuliko nga Uganda bannayuganda twekaabire era ffe ngenda kusaba buli azze wano waakiri akati nye tuleke ng'ekyuma kino kyekimu kipayipu kino ekimu tukisitudde kubanga tetugenda kukkiriza abantu kuddira nnyanja erumba abantu b'omu katale eby'ennakiwogo naye nga bitandikira eno naye ensonga eno era paliamenti yuno ezzeemu tugenda kuba amangu ddala nga sessions ezirina omuzituuse nga zitandise tugenda kugiwaaba mu paliamenti ya Uganda. Minisita w'obutonde bw'ensi ajje atunnyonnyola eddala kiki ekigenda mu maaso wali mu Lubigi wokka we wasangibwa ebyo ebikuuma obutonde bw'ensi oba aba Ministry ya Environment beebase ng'ensonga zino zo zibayita ku mutwe bino tebabiraba. Twetaaga ne National Forest Authority naye genda tubulye ekifa ku kibira kyakyo wali ku Entebbe naye mu byonna kiro kye twerabirako kiro Ministry ya Forest Ministry ya Environment egenda kutunnyonnyola mulimu ebyana n'abaana naye bigenda mu Parliament.
already ennyanja erumbiddwa mu musenyu gwayo kati wetwogerera omusenyu gwayo kati gusimiddwa okwetera bitwala poliisi Lero bino bitujja mulina gye mbitwale bizibiti byabwe mbibalekere. Ate obwavu bweyongedde lwa nsonga nti tubadde tuyimiriddewo ku bulimi na buvubi. Kati abavubi bonna badduka misinde babasumbuwa katasobola kujja wano noga nti anaategawo akatimba najjawo ebyennyanja olw'amafuta gali agava ku bidduka biri ate ne bakwata abamubijja abalina ebimuli kyokka n'olaba nga akutta obwennyanja obuto bamugoba misinde ne bamukuba emigga egijula okumutta naye ng'ayonoona obutonde bw'ensi n'asima omusenyu mu nnyanja tebamukwatako ffe tuli mu kulaajana olw'ekkubo kati lwakuba nti muzze nti omusana gukola ki gwaka n'ekitundu kibadde kyasalibwako dda olw'ebimotoka ebisomba omusenyu ekkubo nga ligwonoonya manya Nakimuli Fausta Deputy Mayor Kasanje Town Council. Olwaleero olukiiko lwa District Environment and Natural Resources Committee akakiiko akakola ku by'okulondoola obutonde kabadde kakola emirimu gyako ne kajja e Kasanje okulaba emirimu egikolebwa era tusanze site eno nga esimibwako omusenyu teri mateeka era tewaliwo yali agiyisizza gino gye emirimu gye twogerako egiyononedde ddala obutonde bw'ensi mu ggwanga lyaffe kati tugenda kukolaganira wamu n'ebitongole binnaffe NEMA n'ekya Ministry ya Water and Environment n'ab'e Kasanje okulaba ng'omuntu ono amateeka gateekebwa mu nkola era alekeraawo okwonoona obutonde bw'ensi. Obusobozi bw'okugyayo equipment eyo gye tulabye ku nnyanja oba ebyuma bye tulabye ku nnyanja kyetaagamu okusooka okukolaganira wamu n'ebitongole biri ebirala kubanga nga district terina obusobozi osobola kugyayo bintu ebyo nga bw'obirabye kubanga ezimu zirabika cages endala bya kusima musenyu so twetaaga okukolagana ebitongole biri district nga yokka tesobola kugyayo byuma ebyo kubanga ne bw'otunuulira zino twagundi zino excavators zino nnya kyetaagamu amaanyi ag'enjawulo katukolaganye n'ebitongole binnaffe. Eno site nga President wa Uganda aveeyo ayogere ku nsonga zetu oba akyusa abakulembeze bateekawo abantu bannansi amanyi obuwangwa n'ennono z'ennyanja eno okusinga baleeta abakankwasa bempulidde bawogerako ayinza okuba tamanyi nnono ya nnyanja yaffe bw'erina okutambula bateekawo abantu bamanyi ennono y'ennyanja bw'etambula kijja kuba kiwedde oba tekisoboka gavumenti bagiwumule bagiveemu. Bana tusingire seri ate. Ate nemboroka yafiira namu. N'abali ku mashini ezo zonna.